kigudde waani. Sebuuma Ramadhani w'emyaka 20 yawonedde awatono okutibwa abatuuze abadde baswakidde okukirako enswera oluvannyuma lw'okumusanga n'embuzi enzibe. Tukutte omubbi wano ateeberezebwa okuba omubbi w'embuzi ne tumukuumakuumako nga ateeberezebwa okuba nga embuzi agibbye mu bitundu by'omwereerwe oba kavule. Abatuuze bategeeza nga omuvubuka ono obwatomedde wa bodaboda wabula olubadde okutomera n'atandikirawo okudduka piki ye okubadde embuzi n'abirekawo ekireetedde abatuuze okwekengera nabo kwe kumugobera ne bamukwata nga bano bayise ne ssentebe w'ekitundu kino Kajoba Anodi ng'ono olubadde okujja asoose kumubuuza ebbaluwa y'embuzi nga tagirina. Omusajja abbi wano akabuzi bamugye mwereerwe yajja wano n'atomera owa bodaboda. Abantu bamubuuza embuzi eno gityewa n'agamba embuzi wano omuzeeyi agingusizza. Abadde abbye embuzi ng'agenda kati ekisinza okuwuniikiriza nnyo abatuuze ne bakakasa nti ono omusajja mubbi osuula otya embuzi ebadde ku piki n'osigala ng'odduka maama emitwalo gy'abiri kuba erimu abiri togyagala. Babadde bakyalyawo waliwo wa bodaboda ze n'abagamba nti waliwo omusajja gw'alese ku mabanda ng'anoonya embuzi era wayise akaseera katono nannyini mbuzi n'atuuka nga wano ekiddiridde zibadde mpi n'ansambagere. Agijje ku ttale Agigyewa mwererweri kurasa mutono ogenda okkirira eri kavule n'ogenda ne bamubuuza kati lwaki obadde odduka wina nti ntomedde wa bodaboda munnange kati bamubuuza naye sokotoge ku bbaluwa y'embuzi eno. Basazeewo embuzi okugimusiba mu bulago bamutwale ku poliisi wabula abadde baakamussa ku bodaboda. Wano poliisi okuva e Matuga weetuukidde ne bamusuuza era wabaddewo vaawo mpitewo ku poliisi n'abatuuze wabula oluvannyuma poliisi ebamubbyeko era n'emutwala. Naye omubbi ono tusoose ne tumukuumakuumako wano wamu ne Chairman Kajoba n'abatuuze ne tukuuma obuntu bulamu nga wetulindirira ku nannyini mbuzi ajje akakase ddala embuzi ye oba siiye ne nannyini mbuzi watuukidde watuuse n'akakasa nti embuzi ddala ye bagibbye ku ye. Omubbi ne tumutwala ku poliisi kati tumanyi biddako. Nannyini mbuzi ategeeza nga wabadde mu ddiiro ly'ewaka n'awulira ng'embuzi zikaaba okutuukayo ng'omubbi yagitutte dda ekimuwaliriza okukwata bodaboda n'emuleeta ku mabanda ng'amanyi oba ebagirese ogitunda gy'afunidde essimu nti waliwo omubbi gwe bakutte n'embuzi era agenza okutuukayo nga yeeyiye. nze mpulidde mbadde mu ddiiro n'engiwulira empulira embuzi nnyingi nga zikaaba obadde bazisibya ndowozeza nti mpwe ngenza okulengera nga nengera piki edduka n'enziruka naye nga wala nga ziba kujyayo okuddayo ate kwatamotokakola kino. Abatuuze wabula bategeeza nga bwe bakoowa ababbi mu kitundu kyabwe era nga bagamba nti ono awonedde watono okufa ng'abadde bagenda kumwokya lwakubanga nnyini mbuzi yaluddewo okutuuka okubakakasa era ne bakukkulumira ne poliisi okukwata ng'ababbi ate n'emala n'ebata. Okiraba ajja kuwaayo emitwalo ng'egi poliisi nfu. Chairman agenza okujja nga bamugamba nannyiniyo waliwo abajja bamugoba nannyiniyo era ava eri mwereerwe wakoze eki wajjidde ng'olwo nno abatuuze baagala mukola ki mugajambula tukumye obuntu bulamu naye nze ekinyiizezza nnyo ku poliisi eruddewo okujja mutuufu singa abamu tebakumye obuntu bulamu kutaasa mubbi oyo ku bantu ababadde bavudde mu mbeera walayi bandisanze ng'akoze eki ng'afudde. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. N'enziruka naye nga wala nga ziba kujyayo okuddayo ate kwatamotokakola kino.